Mundekenze n'empaana anaatuwa essanyu. Ssegirinya Muhammad musajja wa nkizo ate motyamotya ate nga tayombera ntebe ebyakamugwe teewalaba bwe yabitwala ize essuubi lyemmulengera mu nze ndi ku shuwa olwo kawempe North edde ku bbala. Ssegirinya Muhammad yasaana okutuma anti yabudaabuda aba alina ennaku teyeegaggassa bino bikentudde mu ntebe n'ayamba ne baatamanyi Ssegirinya. Laba omukadde gw'ayambye ng'enju egudde nga toogeza amazima Sseggi mukozi. Ebyobulamu kawempekedde ku ttebo Ssegirinya k'omutuma linda bubaka. Abavubuka emirimu Sseggi agitega twetandikira ejaffe nga yaseesa olwo tukumbenga n'ebizike mu nsawo anti people power tuzimbe tubalumye. Bajjajjaffe abakadde Sseggi abamanyi kaalinnya mu ntebe mutemye ku ssavu. Ebyemikono ssomo lyanassa mu nkola olwo omuvubuka obulamu budde ku bbala. Maama Kawempe North mufunye asobola Ssegirinya Muhammad atatya ntalo. Nze namwewuunya nnyo bwe yalumba abakulu ku kisaawe ky'eggwanga ndowooza obimanyi na buli kati banyeenya mutwe yabalemye ennago Kawempe egenda okwaka mufunye olumamyo. Abasuubuza eddembe mugwanye mulifune. Laba simayiro eteesa ebikulu. Mu byemizannyo n'owulira Kawempe mu siti n'ekyokutumbula ebitone Sseggi akimanyi. Bamaama bataata nzuuno nsonze ate abavubuka abaffe owaffe mumumanyi. Ssegirinya Muhammad tukimutuma akikole. Olwo Kawempe North esanyusa atunula naffe people power amaanyi agaffe tugafune.